nga FUFA twali tutegese okuzanya competition wakati wa Zambia ne Mali mu competition ya 3 nations mu Uganda. So n'olw'ensonga eyo FUFA yasazizaamu competition eno tejja kubaawo olw'ensonga nti competition eno yali etegekeddwa okusobola okugezesa ttiimu yaffe nga yetegekera okuzanya empaka eza Chana. Enkambi ejja kuba eyimirizibwa era n'abasambi ne bakooki baddeyo olw'ensonga nti tebajja kusobola kwetegeka olwa competition etagenda kubaayo. Wabaddewo abantu abamu ab'omupiira abalowooza nti bo olw'okuba bakola training akawuka ako aka virus eyo tekasobola bakwatako. Twagala obbabuulira nga FUFA nti bakitwale nti ddala kintu kiri serious era beetaaga okukola at least ensonga zino wammanga. Ekisooka, abantu b'omupiira mwenna tulina okunaaba engalo buli akakisa konna we kajjira.